Media. Kayunga twakulwa ku mukono. Chairperson we Kayunga mukono ye muwe buyinza. Kaso ye Kayunga ye muwe buyinza. Lwatu tutagala ogwokulya. Abantu bajja kufaana mu Kayunga, abantu bajja kutingana, ate abamateka baloke bavuye bakwate ebitabo. Era kituluma kimu gitulese wano. Fwe okuteekawo baami baffe nga tuwulira n'Emmengo naye ejja kukola ki? Eteekawo abaayo ng'ate ffe endagaano Mmengo yennyini yagisayininga. Abanyala ensogola tumula twerwanako. Omuzungu bwe yali akola endagaano yagikola ne Buganda. Ffe tetwaliyo Abanyala ne tutwalibwa. N'olwaleero n'endagaano ne bwekoleddwa ekoledda wakati wa gavumenti ya Uganda ne Buganda. Ffe Abanyala tetubeerayo. Naye kati olw'okuba tetwaliyo ffe tusoma kino. Nti okuva nga 1 August 2013 Obunyala bweddiza ki ebintu byayo. Lwekyo tetwagala kuwulira nti ate waliwo Mugerere, waliwo Deputy Mugerere, waliwo simanyani nani. Ekyo kijja kutuleetera obuzibu. Abanyala tuli balungi nnyo, tuli bagonvu nnyo, ensogola kimula atugumiikiriza emyaka esukka mu 10. Nga tutambulira mu kubonaabona, senga tubanyumiza nitula nammwe nesujja kukolayo ate press conference endala. Naye nga oyogera ku Banyala 2, 3, 4 bakubuulira Obunyala, Abanyala be baayitamu. Era banga bakubuulira oyinza n'okukaabana abantu bano nga bali bubi. So olwaleero tugamba Oweekitiibwa Mayiga nga Katikkiro akomye okuweereza oba okujja okutuuza abaami be mu Bwakabaka bwaffe, mu bukulembeze bwaffe, kubanga Oweekitiibwa Kawuki abazze eno abazze ku Lwakabaka era ku lwani ku lwa Prime Minister. Tetwagala ntalo ezaaliwo 29. Ffe tuli bantu abaagala emirembe, twagala buli omu asanyukire mu Bunyala, buli omu asanyukire mu Buganda. Bagambe nze omukyala afumbe wange mukyala Muganda. Sibalinako buzibu bwonna. Naye ng'ensonga enkulu kukomya ejjoogo. Kankigire mu Luganda ejjoogo. Okutusosonkereza mu Bunyala tukola tutya? Tabanyala. Wairo tulaani nga tukwendya okutegeeza gavumenti ya Mmengo, gavumenti ya Uganda n'abantu bona Uganda nti Obunyala oba Abanyala bantu ngeri Uganda bona. Amanga gandi ngeri geyagala mu nnimi zaabwe, mbeyagala mu buwangwa bwabwe. Iswe n'Abanyala tetukuja kweyagala mu buwangwa bwa Buganda ng'ate tumaite tuli Banyala. N'olwekyo lwali tukubaza tukoba nti okuleeta abaami 10 abaami wa Buganda mbabata Bunyala mu Bukama bwaisu bwa Bunyala okuba kujooga Banyala. Ejoogo lyali aliwo mu 1900 ne batuyita ne batukuba ne batubulya ne waliro ndoji tuzikuja kuira Lwampongo. Waliro tuza kubamba mu Bunyala, tuza kolesha buongo, tuza kolesha n'amagezi kanja gatuwaire kwantu Obunyala bane ebintu byayo era nga tukubitambulamu. Buli omu akweyagala mu iyanga lyamwe. Era singa Abanyala bane bakwata ne bakwembera kati bino olina batufiire. The more cultures we have, the better for this country. We should not suppress other cultures. Ndo kwema ku cultures ezindi. So n'olwekyo tukusaba ntukuzwandi kwa kusaba district council. Tuze kubatangarana baje kutuza kubeta batangarane nawe tubakobe. Nti Mmengo establishment yakora endagaano ne government nti bya Bunyala ebya Buganda biki. N'olwekyo district council teteeka ku entertaininga oba okuleeta omuntu yeneena n'ababeega nti they are supposed to put their leaders here. Nedda. Tukeera okuba ansi w'abantu, tukeera okuba abayinaze, tukeera okuba abayinazi.
tukube bali amawulire mukola amawulire agatuufu muyinza kubanga muli compromise naye mukyala kuba compromise kasobola nti tuli straightforward kyetukwendya kutolayo Bunyala kubaamu na Buganda nga tukubaza olulimi lumwe lwakulaakulana ki iyanga lyaiswe naye nga buli omu akweyagala mu iyanga lyamwe. Mukama mamwale nti Kabanyala tukeerwe kwikalwaku tukeerwe kutwikalaku constitution yeyanga ni teke constitution yeyanga ne banga semateeka na banga dala alolwa bana Uganda bona o president azoya bazamazima ni abanga endaga ne bagisaziremu nga bagisaremu kyona tukitukobera ko that agreement worked on. What I'm saying, if at all this agreement was cancelled, let the president come out clearly and tell us that, oh sorry Banyala, the agreement was worked only for Buganda, but for you, I'm sorry, wait for another chance. And we are going to wait. Yes, I come Saporo Kagwa, Kisingiri Nemugwani. Nabalala bali mu ndagaano eyo kino baakimanya n'okuba nti enkyukakyuka za gavumenti zize zeetooloola Obote awambye Kabaka naye avuze kyafuze Amini awambye Obote naye afuze kyafuze n'obukulembeze buno bonna nga bujja mu maaso naye nga ffe endagaano y'olwenda bw'ogisoma ekulagira ddala nti y'omuzungu we yamala okubawa endagaano yaga nze mmaze nfunye ekyange n'olwekyo kakati Mwoyo Omutukuvu bwe yajja Ssemateeka n'abagibo 95 Abanyala ne bajja mu mateeka Abanyala baddembezi mu kulaba mu mateeka okudda mu kitundu kyabwe nga n'endagaano y'olwenda yabata Buganda gyetambulirako n'olwekyo nze ndowooza tujja kumala kusisinkana abakulembeze abatwala ku magombolola ne disitulikiti nabo tumala okubalaga kiki Bunyala kyeri ndowooza abamu bwe baba batransfer ku handover tebalaga biwandiiko bya Bunyala nti gye buli kiyinza okuba nga yemu ku nsonga naye ffe tujja kujja butereevu tulibabwe ffe abatali ofiisi kuyisanganya biki biwandiiko era mu lukiiko lwe tugenda okuba nga tuyita abakulembeze aba disitulikiti ffe bennyini ffe tujja okubakwasa ebintu bino ndowooza lwe banaasinga okukitegeera kuba kati buli akola handover ebyo agenda nabyo oba agenda kubikozesa eyo gye bamutwala abaatuuzibwa kyetulinze kyokka ekyo kitulekere taata kitulekere kugambira ddala tebijja kukola bwanebyo agambe ki ekinaddako kitulekere ojja kiraba kale naye kambitaawo ati bwangu ki di era kigenda kukolebwa kitya obwangu tebwetaaga kulanga olwedde tutandise munfuna olwedde tukoze eki tutandise oba twatandika dda tukutte ekkubo lye tusuuba nti tuufu oluvannyuma lwawano tugenda kuddako district administration tugenda kujja ku district administration kubanga ebintu bino Obote bwamala okujjawo obwakabaka ebintu byonna byali byabwakabaka bwonna mu Uganda byadda mu central government kitegeeza nti n'ebizimbe bino nga fe Abanyala tunaba kubitwala bikyali mikono gyani central government kati aliwo ku lwa central government wano mu district Kayunga ye district local government etwalibwa Kaawo. So tugenda kusooka okutusinkana abantu abo tubasomere ekiwandiiko kino bakitegeere oba balimu kitegeera naye so bajja kitegeera banamateeka